kati Hajjat omu bw'afuna omwana kiba it is a concern of the family. Oh yeah. Mwena Haji atuse kukula. Kakati ono Hajjat namba 2. Kuba speaker ya Hajjat namba 3. Walone Hajjat namba 1. Oyo yasirika. Era ndo zatubuyitako nga tugeya bbaawe n'agamba. Era nga by the way kiba kizibu nnyo sanga mukyala mukulu aleekaana manya waliwo ekikyamu. Eba mukyala mukulu abeera bw'atyo musipiyo n'abalaba ne mwewujja ne mulwanagala ne mwetala. Yeka saafuna fiizi z'abaana. Kakati era nali ndaba interview ya Nnalongo Samona ng'olabira ddala bayisa watuukidde okwogera wano okubeera namba Ola njaga kubeera namba 4 nkyalinze. Kakati ddero ono emyaka ng'emeka 2016 nze bwe ntandike okumanya nti nno ateetera ne anko era mu red paper omwana teyavangamu ng'ebakwasaganya kifaananyi Magogo ayetise ekyana okiiko Magogo alina ekyana bwe bityo ne bituukamu ku mukyala mukulu mukyala mukulu kaakati amala ndowooza agamba ezanga oziridde nnyo ne banjula era ndowooza omwana zoba wakubiri oba n'okuba nga ddera wakubiri ng'amuzaalira future president era baakaana print mugo so naye obubaka obusinga okubeera obukulu ennyo bye byabadde obubaka bwe yataddeyo nga yeeyozaayoza yagambye oluzungu oyina jangu omaye kyagala nze kudda mu mirimu gya muntu batuke bangobe nga sikutwalira wasingini ya Sembajjo ate n'onjogerera omugambo bamuyita De La Salle yeddira ki va ku ebyo kale mulungi today is exactly 1 month leero mwezi mulamba since we welcomed our third born negwe omusajja Semaka naye tatudde kuvayo twayaniriza omwana waffe ow'okusatu be du we call her tumuyita the official atubeeranga asomera mwana wa wabaddewo koma anti okyogera nti koma we call her koma the official Miss Buyende tumuyita Miss Buyende tumuyita Nalulungi we Buyende gwe nga otuniranga eyansomesa nga school fees wako kuluma born on the 3rd of June 2023 yazaalibwa nga 3 June 2023 very cute bannanga alabika bulungi steady awaddala and ready era nga mwetegefu to join the team that chops that eyegasse ku ttiimu kuba waliwo ogubinja egenda okukyonchola okudda ku ssente ya NRM money okudda ku ssente ya NRM without fear of favor okulya ssente nga tegisaasidde tegifuddeeko tegirowoozezaako tebigikwatako bafunye committee member omulala kati yawe otyanga ekitonga ekikazi omukazi omutwala mukafunda n'omunnyonnyola ddera kiri bwekiti naye era ensonga njagala onfune mukyala ensaba onfune ddera weeraba kaddugalo ndaba nti ye munnange eyo kalayo tementaining ka anti nkugambawo kakati kalayo tekola ki tementaining ka badde ensaba guno omupiira ogukize tukole ki tuguzanye nti ye naye nti ye kati wuuyo nedda omwami teyajjira ku gundi tali mu NRM baku ebyo fufa eri wansi waki wa gavumenti yaki NRM parliament buli bwataddewo buleka si kyebutegeera mama weeriire ddera ate awo wenkwagalidde obulamu bwemunadda mu byabbuba ebyo ojja kufa nalyo biki ekituyisaawo tukole tuti awo tubeewa tunasulawo olinda simu kakati awo nga tuvuddewo annaye muyogeyoge naye ebiseera ebisinga toŋŋaana kubuuza toyagala mbiveeko obuuza biki kale mukyala mukulu azaala atya nga mugole tanna ozo obuyimba tebwakyuka
twavaawo kaakati awo no twandivuddewo nze ndowooza